Sudil Byaruhanga, NTV. Akatambi akafulumiziddwa poliisi ebidduka wiiki eno kalaga engeri aba boda-boda ab'enjawulo gye bavugisaamu ekimama ekiviirako obubenje no. Abamu ku bavuzi ba boda-boda balabwako nga bavugira ku ludda olukyamu ekibaviirako okugwa mu mmotoka so nga abalala tebassa kitiibwa mu bitaala bya ku nguudo ne bafundikira nga bakoze obubenje. Alipoota yafulumiziddwa poliisi ebidduka eraga nti mu mwezi ogw'ekkumi gwokka obubenje obuwedde 378 bwe bwagwawo ng'era bwafiiramu abantu 257 so nga 975 bagendera ku bisago. Kyekisinze okuleeta obubenje ku nguudo kuvugisa kimama kye kizuulibwa. Omwogezi w'ekitongole kya poliisi ekirondoola ebidduka Farida Nampiima agamba nti 2016 minisitule y'ebyentambula yavaayo n'ebiragiro ebirungamya abavuzi ba pikipiki nga bali ku nguudo. Tubakwata okuvuga nga toyambadde ekikoofiira, ne tubakwata okuvuga nga otisse omusaabaze asukka mu omu, ne tubakwata okuvuga nga toyina pamiti. Kyokka olw'okuba omulimu gwa boda-boda gujjuddemu abantu abayigira ku mulimu kiteeka obulamu bw'abantu abazikozesa matiga. Alipoota za poliisi ezize zifuluma ziraga nti omuwendo gw'aba boda-boda bavuga nga tebalina bisaanyizo guzze gulinnya emyaka 3 egiyise. Kati bwetunuulira abatalina pamiti mu mwaka gwa 2019 betwakwata baali 743. Omwaka gwa 2020 baali 1,017. Omwaka gwa 2021 baali 3,37. Ne mu kuwandiisa ba boda-boda KCCA kwekoze gye buvuddeko abavuzi ba boda-boda 150 bokka be basangibwa nga balina ebisaanyizo kwaba 4,000 abaali bawandiisiddwa. Amateeka gakirambika bulungi nti aba boda-boda n'abavuga pikipiki nabo balina okuyita mu kutendekebwa kwe kumu n'abavuga emmotoka era balina okusooka okugezesebwa. Omukugu wa poliisi avunaanyizibwa ku bidduka okupima obukugu bwabwe mu nkozesa y'oluguudo n'okutapita obubonero bw'oku nguudo. Abakugu bagamba nti waliwo obwetaavu bw'amaanyi mu kukwasisa amateeka n'ebiragiro ebifuga enkozesa y'oluguudo mu bagoba ba boda-boda. Ministry of Kampala and Metropolitan Affairs tufune approach emu tugifulumye ng'ekiwandiiko kyaffe tugambe kino kigenda okukolebwa ne traffic police buli omu n'akola ki n'akibeereramu. Ababoda bajja kulaba nti waliwo authority y'okuba coordinatinga. Abakulembeze ba boda-boda betwogeddeko nabo olukongo luba lutadde mu gavumenti obutakola kimala mu kukwasisa amateeka agaliwo agafuga ebyentambula. Ye obunafu buli mu gavumenti. Omuntu avuga pikipiki ne pikipiki eyo n'agivuga nga teriiko number plate, terina side mirror naye tayambadde element lwansonga nti alina akakwate ku bakungu ba security. Buli ajja ku pikipiki asooka training bwe twali tukikiriganyiza naye nga woogame politics najja nayinjiramu ate ng'ayinjiramu ate si omulungi si wakutereza wabula wa kulaba ate nga bongera kwonoona boonoonyi mulimu. Kino oba oliawo kye kiviiriddeko kubanga omuwendo gw'abantu abaddusibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago nga bafunye obubenje abasinga bo babuvudde ku boda-boda. Kino kireetawo ekibuuzo nti kiki ekirina okukolebwa. Kati ffe tubadde tusaba singa ebyuma bino ebikola piki birekera okuyingira eggwanga nga kyuma neeyingira nga piki ne tumanya nti zirina we zituukira, pikipiki eyo neeteekebwateekebwa neebaako number plate, neebaako omusolo ogwa third party, neebaako omusolo ogujikiriza osaabaza omuntu, ne wabaawo etteeka nga teri muntu kujja piki eyo mu kifo ekyo okujjako ng'afunye pamiti. Waliwo endowooza nti ebyobufuzi byandibanga bye bitattanya omulimu guno ogulimu abantu abali 220,000 era mu kitundu kyaffe ekiddako tugenda kwogera ne bannabyabufuzi okwongera okunnyonnyoka ensonga eno.